etuyambye ekyemyaka 40 ekyo kisaana Katonda yabajja kitubuulira atulage omunnauganda awagira Museveni oyina amagezi kati gavumenti etuyambye ekyemyaka 40 ekyo kisaana Katonda yabajja kitubuulira atulage omunnauganda awagira Museveni oyina amagezi nkugambe kigambo ki akugambye abaana be yawerera okuva wansi bokka bagenda okuwa bayintani bagenda okusasula abatajja naye tabawa ekyo tekikuwa magezi mu bagundi mu basuubuzi waliwo abaana abanyarwanda batandiseewo ekintu bakuba kibooko 3 ani alina akantu ako akampe kibooko 3 siringi mutwalo ani alina akantu ako nakataddewo akalina kampeeko kibooko 3 siringi mutwalo bakususumbula kibooko muganda wange bakususumbula kibooko ne bakuwa omutwalo oli ekyemisana bali bakuba kubanga essente ezaabwe ziri mu 50 ya master plan akalina kampereze kuwano essente ezaabwe ziri mu 50 ya master plan bana ba myaka 20 18 mu 20 omulimu gwabwe kukuba kibooko ne bakuwa omutwalo ne bwe mujja abantu 5 nga buli omu bakuba kibooko 3 mwenna babasasula balina ne office mu Kampala ku Pioneer Mall bakuteeka mu lukuuba awo ne mweyala bulungi ne bajjayo enkoni ne bakuba abantu kibooko bavubuka Banyarwanda ani alina akantu ako akampe nakasharinzeko ne ku page ye nerabidde waawe nakaterese fayiro ki gye nakataddemu nina fayiro gye nakataddeko naye Yesu giraba kati very good thank you so much yes abantu ba Pioneer Mall we tuli katika Pioneer Mall mapeera za mall ludda tuli katunduka mbesaawa zino Wilson wanu mwena nakisira kibooko 5 mutwalo bakusaba oli ekimanyira nti eganye tolina transport biki tuli wammwe katikati yaziri mu mbuga ani alina akalala kebakubye waliwo gwe bakubye waliwo be bakubye kibooko enkoni ozirabye yes abantu ba Pioneer Mall we tuli katika Pioneer Mall mapeera za mall ludda tuli katunduka mbesaawa zino Wilson wanu mwena nakisira kibooko 5 mutwalo bakusaba oli ekimanyira nti eganye tolina transport biki tuli wammwe katikati yaziri mu mbuga awo waggulu we wali CPS awo waggulu we wali Buganda Road Court humiliation waliwo akalala ke bakubye kibooko kamperezeeko nako bakubye omuvubuka kibooko bakubye omuvubuka kibooko buli kibooko ya 200 batuuse ne bayisalako ne bagamba kati zibe 3 mutwalo doli zibadde 5 mutwalo kati 3 mutwalo akayina akamperezeeko ako nako bino ebintu bye tubagamba bya ddala humiliation tulina parliament tulina abalamuzi tulina institutions zonna mazima ddala eno nebeera business mu ggwanga Uganda ono ye sente azijjawa ez'okuba abantu akuwe sente 50 ya master plan sente ezaabwe bazijja mu budget kyovula abaana baabwe be baweerera kati be bali mu busomesa mu obusawo bagamba be bawa bokka abaana baabwe abo be bali mu poliisi abaana baabwe abo be babidde akalulu bayingire parliament genda ku LDC genda ku LDC olabe LDC official language Runyankole genda mu URA official language Runyankole akantu ako nakasharinzeko ku page ani akanoonyeza
nkanoonyeze kaakaako emiggo ngende mu kigambo kya Katonda wano. Museveni ebyo byazaakola, yatuuse okukwata abaana baffe n'abawaayo bagende bakolenga shield, kubanga waliwo ekintu ekiri wakati wa UN America ku nsonga z'Abannayuganda n'okulinyirira eddembe ly'obuntu. Kati olw'okuba Isirayiri mukwano gw'abantu abo, Museveni yasacrificinze abaana baffe. Abaana baffe bagendeyo baffe. Very good, kaakano. Yes, avuka batalina mirimu mujje wano kusifikira kusatu n'omutwalo n'ola avuka bidyoka wano kusanga mu best. Yes, avuka batalina mirimu mujje wano kusifikira kusatu n'omutwalo n'ola avuka bidyoka wano kusanga mu basement ku Swift Plaza shop number SF. Wallahi siya kulimbera nga muziranga mboke yoka ezo tatu ezo nya ezo tano. Yes, avuka batalina mirimu mujje wano kusifikira kusatu n'omutwalo nga wala mukakidyoka wano kusangibwa mu basement ku Swift Plaza shop number SF. Wallahi siya kulimbera nga muziranga mboke yoka ezo tatu ezo nya ezo tano. Simanyi oba eno program tebagenda gisiba, era neeno nayo balabika bagenda gisiba ku YouTube. Bandigisiba. Olabye? Business eri mu kibuga Kampala. Bavubuka bato, aba bavubuka sente bazijjawa. Sente bazijjawa ezikuba abantu emiggo. Yes, bannange abantu enkya bagenda okukolako kubemboko tubasasule ssente. Yes, bannange abantu enkya bagenda tugenda okukolako kubemboko tubasasule ssente. Kiramboko 3 mutwalo. Tugenda okukolako za shop number SF15 bukereewo bangi. So bonna lwawo nojaleti tujja kubamu emboko eyaki eya bonasi ate ya bonasi tugisasulira. So bannange nga serious muze mu inbox abo abantu no bali serious wallahi bagamba kubamba okutubasasuli. So bane mukereewo enkya tukereewo ku Swift Plaza shop number SF15 ekizibe kiri opposite Ham Block R. Emboko genda kufuka kuva ku makya mpaka kiro. Bagamba abakubi twayongeddemu amaanyi. Mujja mukole ssente. Tuyina ekkanisa, tuyina obwakabaka, tuyina ba elders, tuyina institutions byebyo bituuse ku mwana wa Uganda. Abatukuba si bannayuganda, bajja babundabunda, bajja ba refugees kati be balina ssente bazijjawa. Bwe tubyogera nga bagamba tulimba, bwe tuyogera nga bagamba tulinyirira Katikkiro, Buganda nekola report negamba era tuli bumu ne government tutambudde ne government mu nkola za government. PDM omutufu omulabye oyo ye PDM kuba ovaayo nazo, oyo ye PDM era mu kugaggawaza abantu naddala ye bagambyani ani gwe nawulidde gwe bagambye badde mpulira mawulire ki ezo ze nkola za gavumenti ez'okugaggawaza abantu. Naye abasuubuzi bakaaba tebalina ssente zaabwe zifa enkya n'eggulu. Abaana abo nga bw'obalabye bakoledde emyaka emeka, bakola ki? Ssente bazijjawa, ani ali emabega waabwe? Eyo bizinesi bagiregistaringa batya? Layisinsi yayo eriko ki? Ani yabawa layisinsi? Layisinsi esoma ki? Nti tukuba bantu migo.
bagiwera omusolo gwa sente meka, bagiwera license ya sente meka. Government tekimanyi. DPC wa CPS tekimanyi. Yesu natuuka mu kibuga n'agamba ekibuga kino nkikabidde amaziga kubanga baganya okuwulira ebigambo eby'obulamu. On top of that, Museveni akuta abaana baffe abatutte bagende bafiire eyo yasobola okutufuga asigale nga atukuba kibooko. Obwakabaka kasitaabu w'emmotoka Bakatikkiro n'abawa obukuumi, abasumba n'abawa obukuumi. Bugingo yagambye ebyo byonna tabimanyiiko kuba ye n'abamwetoolodde tawulirangako gwe babwambye, tawulirangako, so ensi eri mu mirembe. Abantu bakoze tebalina yadde 10. Ono omwana tannaweza myaka 2 gundi 2 ekinene nnyo bwe baba balina emyaka emingi giri 2 bakoledde ebbanga ki sente bazijjawa ez'okuwa abantu kiboko ne bagamba banne nno mwongeremu amaanyi ate mukeere kubanga bw'omunajja nga bugenza ate mujja tunyiiza. Kati amagoba gavaawa ezigenda ziddirawa kubanga omuntu ekikukozesa wooteeka sente 10 enkyosuubire okudza 2. Kati ezabwe zidda zitya generation yaze eri ki zigeneratinga kuvaawa era ziddawa. Naye kijja baddira teeka waaga. Abayindi bajooga abaddugavu, Katonda n'asitula amiini. Abayindi baali bagoba abaddugavu mu masomero gaabwe ne mu malwaliro nga we babaagala wali awa mu maduuka okujja okugula bakasitoma just tosukkawo. Abayindi bajooga Uganda. Bayibuli egamba Abamidiyaani baabonyaabonya Isirayiri. Naye olunaku lwakya Katonda n'asitula Gideoni. Abafirisuuti baabonyaabonya Isirayiri. Katonda n'asitula David. Mu kitabo ky'Abalamuzi Katonda yatuuka n'okusitula omukyala Debora n'ataasa Isirayiri. Abayindi bajooga Uganda. Bwe buti bwe bulibanga kampegano nammwe Mukama agenda kusitula. Mukama ajja waliwo olunaku. Katonda waffe, Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, tujja mu kigambo kye kitukuvu nkusaba mukwano ke osomesa oyigize batabani bane bawalabo ganya ekigambo kyo kibe kiramu kigwe ku ttaka eddungi kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu. Nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nneme okuba atasaanira Kristo Yesu omwana Katonda yenze bina tusabye era abantu bonna ne bagamba nti amiina. Tugenda kusooka ne Zabbuli. Tugenda kusooka ne Zabbuli essula ya 42 tugisome owulire ebigambo ebiriwo, then tugende mu Matayo, then ate tugende wali awalala wenjagala ekyawandiikibwa. Do not miss the point. Zabbuli eya 42 ekitabo ekyokubiri ya mukulu w'abayimbi Masukiri y'abatabani ba Koola. Ekinjagaza Bayibuli eno kwe kusoma introduction. Eri Bayibuli etandikira ku lunyiriri eri endala gye musinga okwagala ennyo. Naye eno esooka n'ekuwa intro. Eno Zabbuli y'abatabani ba Koola.
Zabuli eya 42 ekitabo ekyokubiri ya mukulu w'abayimbi Masukiri y'abatabani ba Koola okusaba kw'omuntu ali mu buzibu okusaba kw'omuntu ali mu buzibu. Batabani ba Koola nakugambye twabadde twogera jjo ku mukono amaanyi ag'ekyama agakola eby'omwoyo ne bituukirira mu mubiri. Gundi eyo ekyali okubanga waliwo ennyiriri nnyingi nnyo ez'omukono gwa Katonda. Twabadde tulina kugisoma mu episodes kuba nti amafuta gakyuka, so bwe mba nga ndese assignment genda ogisome ng'onoonya the might hand of God, the might hand of the hand of what, ogende ng'ozisoma ojja kulaba ebintu ebyo. Batabani b'abaana ba Koola baali bafuna ebigambo mwe mutukuvu yabawa ekintu oba luyimba oba bigambo oba bubaka obwa Zabbuli eno, naye bwali bulina gye butagetinga nga bulina gye butunula, kubanga ebitabo ebyo byonna birimu bannabbi. Abo bonna baali bannabbi. Obunnabbi bungi mu Bayibuli obwali bulanga Yesu. N'atandika ng'agamba atya, kanzeemuke mabega tusome Zabuli eya 42 ekitabo ekyokubiri ya mukulu w'abayimbi Masukiri y'abatabani ba Koola okusaba kw'omuntu ali mu buzibu ng'empeewo bwewejjawejja olw'amazzi bwe ntyo n'emmeme yange bwewejjawejja ku lulwo, Ayi Katonda. Emmeme yange erumwa enjala ku lwa Katonda omulamu. Ndijja ddi ne ndabika mu maaso ga Katonda. Emmeme yange nga empeewo, akasolo ke bayita empeewo. Waliwo omwana gwe babuuziza weddira kigundi, obwana bwabadde bulugira nga babuuza kuddira kiweddira kikoko, omwana agamba kagamba keddira nkoko. Naye wama waliwo empeewo, ab'empeewo we bali abagira empeewo. Ng'empeewo bwewejjawejja mu ddungu, nange bwe ntyo bwe mpejjawejja olw'ekigambo kyo. Ebigambo ebyo ogenda bisanga mu ndagaano empya, bikwate bulungi. Iri y'abatabani ba Koola okusaba kw'omuntu ali mu buzibu ng'empeewo bwewejjawejja olw'amazzi bwe ntyo n'emmeme yange bwewejjawejja ku lulwo, Ayi Katonda. Emmeme yange erumwa enjala ku lwa Katonda omulamu. Ndijja ddi ne ndabika mu maaso ga Katonda. Amaziga gange y'emmere yange emisana n'ekiro, so nga abantu baŋŋamba obudde okuziba nti Katonda wo ali ludda wa. Zabbuli y'omuntu ali mu buzibu abonaabona. Emmeme yange ewejjawejja, nnyina ennyonta n'enjala nga si bya mmere. Naye eby'ekigambo kyo nga mbuuza, ndijja ddi w'oli? Mpulira enjala n'ennyonta olw'ebyo bye mpitamu nga si ya mmere, ng'enjala si ya mmere n'ennyonta si ya mazzi. Naggambira leero njagala kwogera n'abali mu nkyukakyuka, ng'ebintu byonna biyitamu naye ng'owulira enkyukakyuka ekusika, owulira enjala n'ennyonta eby'enkyukakyuka. Oli mu diaspora oyina emirimu mingi, oyina guno osobola okukola guno na guno na guli, naye nga wattemako ennyonta eba ekuluma n'enjala okuggyako ng'omaze okukola kiri, w'owulirira emirembe. Gwe gwe njogera naawe, ekyo ekikuliko kikolere ddala. Don't miss the point, kubanga kijja kukubuza emirembe. Waliwo omuntu ng'oyina ennyonta n'enjala ey'ekitu nga bwe buweereza bwo, oyina enjala n'ennyonta ey'okuyamba abanaku, oyina enjala n'ennyonta ey'okuweereza Katonda, oyina enjala n'ennyonta ey'obuweereza obw'enjawulo okusinziira Mukama bwe yakutuma, ekyo tokivaako. Kati ebigambo bino batabani ba Koola be baabyogera oba be baabiyimba mu Zabbuli, naye ebigambo bino byali tebikomaawo, byagendera ddala mu maaso, byali biyina nnyini byo. Revolution eno eyina nnyini yo. Gwe nnyini wa revolution eno, Uganda ekuli ku bibegabega, omuntu akubuuza ye bannange, Uganda gw'onoomalawo ebizibu byayo, naye ng'owulira olookalooka ku lwa Uganda era bw'otakikola teweebaka. Tokkiriza ku missing point.
bino mbijjukira nenjijawo ebiri mu mmeeme yange engeri gye nagenda n'ekibiina ky'abantu ne mbakulemberamu okugenda mu nnyumba ya Katonda n'eddoboozi ery'essanyu n'ery'okutendereza. Bannange ebisigadde ojja bisoma awo okkirire kubanga obudde bugenza ate nga nnyina okujjayo ekyawandiikibwa kino oba obubaka buno. Nzijukira bwe najja n'ekibiina ky'abantu. Emmeme kino kijjeemu byonna ebiri mu mmeeme yange ne musigalamu kino ekyenjala n'ennyonta eno. Wali olina ebintu by'oyagala ng'ogamba nze bwe ntuuka mu Amerika ngenda kukola ssente kubanga mu Amerika basasula ssaawa basasula mu $, naye waliwo ekyajjamu ekyo mu mutima gwo ne mutuulamu revolution. Wali olina ebintu by'olowoozaako nti mu ssaawa zino ojja kuba obirina era gwe nza wali ssente gwe ngamba wali ssente naye nga wali otuuka babbalamu balina ssente gavumenti erina ssente ezikuwa bw'oba oli mu revolution bakuwa ne bakuwa naye nga wagana n'ogamba nedda ng'owulira obulumi bw'eggwanga bukutuddeko owulira enjala n'ennyonta bw'olaba abantu nga bano be bakuba kibooko olw'obwavu n'oteebaka kubanga waliwo don't miss the point. Kakati Yesu abaana bano baalaba Yesu ogenda kiraba nti baali boogera ku Yesu nti kino eky'okuyaayaanira Katonda kyagoba ebintu byonna mu mutima gwange. Abaana be boogera kyagoba byonna mu mutima gwange ne kituuzaamu okuyaayaana kwa Katonda. Owulira ng'oggwawo bw'olaba ebiri e Uganda waliwo lw'otunulira amawulire bw'oti ogenda okudda engulu ng'amaziga gakulukuta mu maaso. Naye ng'olaba bannayuganda tebakifaako abamu. Nolaba bannayuganda mu palamenti nga basobola okujja nga Museveni kyabagambye ng'ekintu kiri mu giraasi. Mutuula mutya okutwala abaana ba Uganda omusaayi gw'abaana ba Uganda ne mukyogererako eddakiika 3. Era palamenti eyisizza mumanyi kye kitegeeza kye mwayisizza okutwala abaana abo. Mumanyi kye kitegeeza. Nabo bakikola bakigenderedde bakireeta bapapa bati babawa obudde butono kuba supiika akimanyi kyakuyisibwa. Ne mutateekawo mbeera kubanga bakibasuulako temukitegedde naye nga tutute ebbanga nga wano tubagamba ku social media. Bannanga abaana bagenda Gaza, abaana bagenda Gaza, abaana bagenda Gaza. Ne mutakitwala nga nsonga jjo omuntu yakubye essimu n'agamba naye nga ne mbagamba bannange nti mbadde Kasenyi nti bateekateeka mutabani wa Muhoozi ali mu kutendekebwa e Kasenyi ku ddala lya private then agibwewo agenda Sandhurst okubeera nga akomewo nga officer cadet ajja Bungereza mbo ne babyogerako ne bagamba authentication of the information is not authentic. Ababloga babeera mu kulimba ng'abijjewa naawe oyo asobola okuwulira amawulire oyo asobola okufuna amawulire agafa ku muzzukulu wa Museveni balimba oyo content. What is the authentication of the authentic? A few moments later. Nenzija ne bagamba alinnya ennyonyi wuuyo. Ne bagamba alimba. Bagenzo kikakasa. Ng'omwana amaliriza. Naye era tweyanza nnyo ku kye baakoze. Ensigo yes ebiro biyinza okuba nga byali byatuyitako naye era kasita twasizeeyo tujja giryako nayo. Kati waliwo ebintu by'oyogera n'owulira ng'ojogera n'okkaaba amaziga n'ogamba bannayo bankaabe ensi etegedde nti bituufu. Kati katugende mu Matayo essula 5. Ennyiriri ezisigadde ogenda zisoma. Tugende mu Matayo essula 5. Matayo essula 5 kuva ku lunyiriri olusooka. Era nawo tubale tujja kusomawo ennyiriri nga 16 naye simanyi obanga tunaazisoma. Naye ebisigadde tujja byogera. Bino ebigambo ebibadde mu Zabbuli eya 42 bitereke. Genda mu Matayo essula 5. Wulira. Essula ey'okutaano. Bwe yalaba ebibiina n'alinnya ku lusozi n'atuula wansi abayigirizwa be ne bajja gy'ali n'ayasamya akamwa ke n'abayigiriza ng'agamba nti jjukira eri mu Zabbuli agambye najja n'ebibiina by'abantu mu yeekaalu okusoma ekigambo kya Katonda. Kati eri ndagaano nkadde y'abatabani ba Koola
mu Zabbuli. Kati Yesu ali wano alabye ebibiina bingi. balina omukisa abaavu mu mwoyo kubanga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Balina omukisa abali mu nnaku kubanga abo balisanyusibwa. Balina omukisa abateefu kubanga abo balisikira ensi. Balina omukisa abalumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu kubanga abo balikkusibwa. Balina omukisa ab'ekisa kubanga abo balikwatirwa ekisa. Ojjukira Zabbuli byeyogedde. Mpulira ennyonta ng'empewo, mpejja wejja ng'empewo eri ku ttale bw'enoonya amazzi. Emaze okudduka bagigobye emisinde, bagigoba ebanga ewummula empologoma nejja neeyongerayo ebanga ewummula egundi nejja n'eryoka eteekako engo neeteekako negireka netuuka bwetuuse negamba enoonya amazzi ag'okunywa. Kakati nno wano Yesu agamba balina omukisa abo abalina enjala nga si ya mmere n'ennyonta nga si ya mazzi. Balina omukisa ababonyaabonyezebwa ng'era wali Bayibuli weegambye. Balina omukisa abalina omutima omulongoofu kubanga abo baliraba Katonda. Balina omukisa abatabaganya kubanga abo baliyitibwa baana ba Katonda. Balina omukisa abayigganyizibwa olw'obutuukirivu kubanga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Mwe mulina omukisa bwe banaabavumanga, bwe banaabayigganyanga, bwe banaabawaayiranga buli kigambo kibi. Jjukira Zabbuli eri y'abantu ababonyaabonyezebwa. Yesu agikkaatiriza wano ng'agamba balina omukisa be bakola ebintu bino olw'obutuukirivu. Tuli mu Bible study. Balina omukisa abo ababonyaabonyezebwa olw'obutukuvu nga balina n'enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu. Okubavunaanya nze musanyuke mujaguze nnyo kubanga empeera yammwe nnyingi mu ggulu. Kubanga bwe batyo bwe baayiganya bannabbi abaasooka mmwe. Mwe muli munnyo gwa nsi naye omunnyo bwe guggwamu ensa balirungamu munnyo nnaba. Mmwe ababonyaabonyezebwa Bayibuli mmwe beeyogerako nti newankubadde bababonyaabonya sitiiru mmwe muli munnyo gwa nsi. Nuupu n'emala eva mu Uganda mmwe kambabuli ne bumala bukya ku makya Nuupu n'edissolvinga Uganda eggwawo kimanyi. Enkyukakyuka n'emala eggwawo kati. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu n'atuula ne Rubongoya ne Ssenyonyi ne Top Cream ne bagamba bannaaye ffe tetugenda kubonaabona bwe tuti muggalewo ebitebe temuddamu okuyita abaana anti ffe tubatta, ffe tubattisa, ffe tubasibisa, ffe tukola ki? Tuggalewo tetuddamu temuddamu okukola ekintu kyonna musirike. Temuddamu kuwulirayo omunnyo mu ggwanga Uganda. Ekitubonyaabonyesa ffe tuli munnyo. Ebyo byolaba ng'okubonaabona kwaffe ly'essuubi ly'eggwanga ke kanigguusa k'eggwanga Uganda. Ebyo bye mutulaba nga tubonaabona ebyo bye batuvuma ffe tukyakutte obwakabaka bwonna mu ggwanga Uganda. Ffe tukyakwatiridde ekkanisa wonna mu ggwanga Uganda. Ne bumala bukyenkya nga tuvuddewo oyinza okulaba bayinza n'okukwata bakabaka bonna ne babateeka ku lukangagga ng'olwengege ne babakwata ne babakuba munda bonna lumu, bonna lumu ne watabaawo ayogera kigambo anti mwenaaleemu Museveni tasobya. Mwenaaleemu Museveni tasobya. Waliwo olutalo lwe bandeetedde ku mmeeza oluli e Kasese wakati w'omusinga gwe bayita simanyi kibazanga, simanyi kimbazanga kubanga muganda w'omusinga ate ye minisita oba mu gavumenti ya Museveni. Museveni amukozeseza okukuba obusinga n'okukuba omusinga. Bali eyo olutalo luli eyo lunyooka e Kasese kibazanga kyakola omusinga nkoko baana. Naye omusinga talina gwayisa ddoboozi.
okutuusa lwe yatumizza olutalo olujje mu KDF emuyambe ku Kimazanga. Kati kyova olaba kugamba bw'oba oyina enjala n'ennyonta sinnaba kulukira njagala kutuula bulungi nyongera okufuna fayiro eyo yonna bagindetere ku mmeeza bulungi nfune ennamba ya Kibazanga tusooke tuwere ennembe naye. Waliwo ettaka simanyi baliwa abaki simanyi biki omusinga agamba ettaka lye ery'olubiri bamuddiza olubiri lwe aluzimbe Kibazanga aganye ne Museveni baganye omuddiza olubiri kyokka nga bye balukuba ne balumalawo lwonna. Kibazanga afuuse Kibazanga bye biri mu Buganda. Museveni buli famire yonna erina Kibazanga waayo bafunayo mutabani wa Fande Katongolo ogu kasita bamufuna bwe paba abalala mwenna ne mubonaabona olwono onoomu abatundako ettaka mwenna kubanga omu aba alina gavumenti alina Abanyarwanda alina emmundu. Buli famire erina Kibazanga buli famire etunda ettaka gye batwalako ettaka ebeera erina Kibazanga waayo. Bamuwa emmotoka ne bamupikaapika ne bamuwa bw'oba bali ab'okubyalo bamuwa bodaboda ne bamuwa bodaboda nga batagetinze ettaka lyammwe n'alyoka abawayo mwena bawadde obutwa baasibye baaloze baakoze eki ettaka ne balitwala. Era Kibazanga nzija beera ng'okimanyi Kibazanga nzija kubanga ate ne mu bakabaka bonna ate waakiriyo omusinga tusobola okumuyirawo ennyo omubiri okusinga abalala bonna kubanga omusinga alina lwe yayimirirawo olwakyenyi ne bamubajjeeke lwakuba ebiseera ebyo twali tukyali bakwerege. Banaye senga byali biseera bino kuba ye ani omusinga yayimirirawo ne bamubajjeeke n'agaana bambi yamala kulaba ng'ensi tetegedde ensi teyamutegeera kubanga bakabaka banne basirika ekereziya nesirika kyaki nesirika baani ne basirika era KDF ye yamununula. Ffe twamala okujja wano nga tumaze okusituka tugamba nedda bannange omusajja afa ne tutandika okusomola amawulire agava mu Sefu House mwe yali. Olumu twabegera ne bagamba balimba bawinikiza bagenda okwisitula okugendayo ne bakomawo ne bagamba kituufu omusinga ali bubi. Kibazanga tujja KDF ejja essaawa yonna ate ye omusinga waakiri ye tujja muyirawo nno omubiri ate n'okusinga abalala bonna kuba ye yayimirira mu biro bye twali tumwagaliramu oba Uganda bye yamwagaliramu naye ffe twali abakwerega ebiseera ebyo. Olwo nga waliwo Besigye omwana Besigye Bayibuli egambye balina omukisa abo ababonyaabonyezebwa balina omukisa abo balina omukisa balina enjala n'ennyonta nga si ya mmere naye ey'eggwanga Uganda ey'okununula abantu abalaba ebintu mu biro byabyo mu biseera byabyo ne babitaputa eri Bayibuli ekyogeddeko eri n'egamba kamala okigatta wano obuddenga budduka banaye obudde bungoba ulira bulungi wama. Essula ey'okutaano bwe yalaba ebibiina n'alinnya ku lusozi n'atuula wansi abayigirizwa be ne bajja gy'ali n'ayasamya akamwa ke n'abayigiriza ng'agamba nti balina omukisa abaavu mu mwoyo kubanga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Balina omukisa abali mu nnaku kubanga abo balisanyusibwa. Balina omukisa abateefu kubanga abo balisikira ensi. Balina omukisa abalumwa enjala n'ennyonta olw'obutuukirivu kubanga abo balikkusibwa. Waliwo Bayibuli eyogera ku kubonaabona. Zabbuli eri yagambye Zabbuli essaala ey'omuntu abonyaabonyezebwa. Wano Yesu atema omuntu abonyaabonyezebwa. Balina omukisa ab'ekisa kubanga abo balikwatirwa ekisa. Balina omukisa abalina omutima omulongoofu kubanga abo baliraba Katonda. Balina omukisa abatabaganya kubanga abo baliyitibwa baana ba Katonda. Balina omukisa abayigganyizibwa olw'obutuukirivu kubanga abo obwakabaka obw'omu ggulu bwe bwabwe. Mwe mulina omukisa bwe banaabavuma. Balina omukisa abayigganyizibwa olw'obutuukirivu kubanga obwakabaka obw'omu ggulu
bwe bwabwe nga bwe banaabayigganyanga bwe banaabawaayiranga buli kigambo kibi okubavunaanya nze musanyuke mujaguze nnyo kubanga empeera yammwe nnyingi mu ggulu kubanga bwe batyo bwe baayigganya bannabbi abaasooka mmwe mwe muli munnyo gwa nsi naye omunnyo bwe guggwamu ensa balirungamu munnyo nabaki tegukyasaana nate wabula okusuulibwa ebweru abantu okugulinnyirira mwe muli musana gwa nsi ekibuga bwe kikubibwa ku lusozi tekiyinzika kukisibwa so tebakoleeza tabaaza okugivuunikira mu kibbo wabula okugiteeka waggulu ku kikondo kyayo naye ebaakira bonna abali mu nju ffe tuli musana gwa nsi kyova olaba okuva e Uganda paka diaspora yonna NUP buli weeri emulisa tuli munnyo gwa nsi tuli musana gwa nsi kanzireyokko wali mu Zabbuli eri katono osookoddemu owulire ebintu ebiri mu Zabbuli eyo wulira Zabbuli eya42 ekitabo ekyokubiri ya mukulu w'abayimbi Masukiri y'abatabani ba Koola okusaba kw'omuntu ali mu buzibu ng'empeewo bwe wejja olw'amazzi bwe ntyo n'emmeme yange bwe wejja ku lulwo ayi Katonda emmeme yange erumu enjala ku lwa Katonda omulamu ndijja ddi n'endabika mu maaso ga Katonda amaziga gange y'emmere yange emisana n'ekiro so nga abantu baŋŋamba obudde okuziba nti Katonda wo ali ludda wa bino mbijjukira nenjijawo ebiri mu mmeeme yange engeri gye nagenda n'ekibiina ky'abantu ne mbakulemberamu okugenda mu nnyumba ya Katonda n'eddoboozi ery'essanyu n'ery'okutendereza ekibiina ekyegendereza ekyekuuma ebijaguzo kiki ekikunyiikaazizza gwe emmeeme yange era kiki ekikweraliikiriza suubira mu Katonda kubanga ndiddamu ne mutendereza omuyambi wange era Katonda wange ayi Katonda wange emmeeme yange yennyika munda mu nze bwe ntyo nkulowoozaako nga ndi mu nsi ya Yoludaani era ne ku nsozi za Kerumooni ne ku kasozi Mizali obuziba bukoowola obuziba olw'okubwatuka kw'ebiyiririro byo amayengo go gonna n'amasingisira go bimpiseeko naye Mukama anaalaga ng'ekisa kye emisana n'ekiro oluyimba lwe lunaabeeranga nange essaala eri Katonda ow'obulamu bwange kati Zabbuli musajja weefuge ekitabo ekyokubiri naawe owulidde ebitabo owulidde Zabbuli 42 ne Matayo 5 bwe bikwatagana Yesu akonfaminga ebigambo biri kati ebigambo ebyo bituukirira mu bunnabbi nga Yesu ali ku musaalaba genda mu kitabo kya Yokaana sura 19 Yokaana sura 19 Yokaana sura 19 olunyiri lwa 28 n'olwa 29 Bayibuli egamba bweti Yokaana 19 28 na 29 Bayibuli egamba bweti nti oluvannyuma lw'ebyo Yesu bwe yamanya nti kaakano ebigambo byonna bimaze okutuukirira ekyawandiikibwa kituukirizibwe n'agamba nti nina ennyonta Olwo lwa 28 Yesu bwe yalaba nti ebigambo byonna bituukiriziddwa ebyawandiikibwa byonna bituukiriziddwa n'agamba nti nina ennyonta ne tuddayo mu Zabbuli eyana mu 2 nti mpejja wejja mpulira ennyonta ng'empeewo eri mu ddungu bwenoonya amazzi ag'okunywa mpulira ennyonta kati wano ekyawandiikibwa vidiyo gyendeese egamba don't miss the point abaaliwo bonna baamisinga point ne bagamba Yesu ennyonta emuluma ne bamuleetera omwenge
naye nga mu Zabbuli eyeeyo yennyini agambye nti ndiddayo eri kitange. Yesu kye yali alwanirira ne ku musalaba yali awulira ennyonta y'okukituukiriza. Ennyonta teyali y'amazzi n'enjala teyali ya mmere. Nga bwolaba waliwo abantu abali mu revolution oba mu buweereza obw'ekkanisa nga tebanoonyaamu kugaggawala, tebanoonyaamu ssente, tebanoonyaamu bugagga, banoonyaamu buweereza nga bajja mu byabwe ne bateekamu balabe ng'obuweereza butambula. Balina enjala n'ennyonta. Museveni ekyo kye yatta mu buweereza kati yajja eri n'ateeka mu buweereza n'alyoka agiragiraawo n'aleetaleetawo omusumba mangu n'amuteekateekawo awo mangu n'amugaggawaza mangu n'avuga emmotoka mangu essente ziva eri ne zijja mu buweereza. Buli asobola okukola ekyo ng'ayagala essente ez'amangu aggulewo ekkanisa gavumenti emuwe essente asobole okuba omusumba w'amaanyi ne bamuwa emmundu ne bamuwa emmotoka ne bamuwa babodegaadi ne bamuwa konvoyi ne bamuwa ne following. Bamuleetera abantu abajja okuweereza mu kkanisa abajja okubeerawo n'abeera n'abantu kulankyawa ne batuuka eri bamanipuleetinga ne batta enjala n'ennyonta eri ey'obuweereza. Ekireeta ekyo gw'olowooza kiba ki? Ge maanyi g'abantu ne basalawo ne bagamba nti tulabye omusana naffe twagala ekyaffe. Baba balina okukola obukubirire okugulirira abo abakyusiza amagezi gaabwe okubeera amajja. Kyova olaba nti abantu bangi bakuba akadingidi nga bawaana sayidi eri mu buyinza. Si lwakuba nti bakimanyi nti ye ntuufu, lwakuba nti bafunayo ekyokulya n'ekyokunywa. Era ogenda okubiraba ng'abadde awaana akuba akadingidi enkya nga azze mu nnomo senses ze ng'akulaga nti naye owange muli bakyamu, kubanga baba tebannamuwa bamusuubiza nga ali ku peroolo. Bwe baba tebannamusasula avaayo n'abakyusiza omudumo. Bwe balaba nga kibookya bamwanguyira ne bamugamba musajja tosala layini, ne bamuzzamu mpolampola ne bamuwayo ke bamuwaddeyo. Kati abo baagala okutufugira nti ffenna tusirike kubanga batuwaayo ebitole by'emmere. Si buli ayogera amazima nti aba anoonya kulya. Waliwo abalumirirwa nga ddala ekituufu kye baagala bakyagala. Ne wabawo n'abajja ne boogera nti kanjogere amazima bandabe, bwe bandaba bampite nange nfune ke nfunayo. Abo nabo we bali bangi. Naye ng'ennamba esinga obunene yo egamba nti nze ndekayo okulya ne mbeera omwavu. Ne mmala okukyusa embeera ne mmanya nti nja kutandikawo ka bizinensi kange, naye tewali ajja kukayingiramu. Kajja kumpeereza ng'ekitono kirabirira abantu bange, naye nga tekasasula misolo gitali mu mateeka. Okusinga okugamba nti kabampe akakadde nkalye, ng'ate bannange abasigadde banyigirizibwa.